Lukwago bino yagenze maaso n'okulabika nti abibotodde obyongereze ku ebyo by'obadde omanyi ku nsonga za Besigye ezongedde okukwata wansi ne waggulu. Lukwago avuddeyo n'ategeeza agambye nti waliwo enteekateeka, waliwo target, waliwo plan of assassination attempt, plan ey'okulabika nti Dr. Kizza Besigye attibwa. Lukwago agamba nti waliwo pulaani yali yakumutta. Okusinza ku Lukwago agamba nti ayina pulaani, ayina rather amawulire, credible information, ye kyayise credible information about the plot. N'ategeeza nti operation eno yali beyond routine security intervention. Nti waliwo pulaani emabegaawo era nti pulaani eyo yali yakumuvumbiikiriza mu kyaki. Kati mu kyaki awo wabeerewo tear gas and gun fire. Era nti okusinziira ku Lukwago pulaani pulaani Lukwago yabyogera. Atati eyali ku Riverside Church mu Kampala nti pulaani yali yagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo abakulu nti bateekawo obuvuyo bakube tear gas mu kyaki era ebyandidiridde byandibaddemu okutwala obulamu bwa Dr. Kizza Besigye. Okusinziira ku Lukwago agamba nti byonna byali bipulaningiddwa era twageze maaso n'okulabika nti twabitegedde. Bino ebyokumuwamba okumujja munda mu ggwanga era Kenya byajja luvannyuma nti naye emabega. Okusinziira ku Lukwago byenkubula bya Lukwago, okusinziira ku Lukwago nti ebyaliwo emabega pulaani zonna era nti n'olukwe lwali lulukiddwa ku Riverside Church mu Kampala. Webyali bateekewo tear gas, masasi gavuge mu kavuya oli mukwate enkera bamubike, enkera bamubike. That is according to Elias Lukwago. Nenga bwe bityo bigenda maaso n'okwongera okutambula, tunaaba tukubuulira ebirala bitunaba tugenze maaso n'okuleka nti tufuna